Tekawa abantu b'ekika abakulu batuule kugonjoola nsonga. Ne mutuuze olukiiko lw'ekika muleese kamera ekitegeeza mulina omuvujjirizi gwe mulina okulaga. Twakatunyiza kati twakakubye wano ne tukagoba okitegeera mulina gwe mukolera. Lwaki nkibuuza ti olukiiko lw'ekika lulina kugunjula omwana yayalaze empisa n'ajja mu lukiiko lw'ekika. Osanga kitawe teyandizze. Otegedde bulungi naye olw'okuba mwana yakoze eki? Yazze. N'abeera namuwulize era nze mwebaza empisa ziyayolesezza ne maama we. Kwanza obugumiikiriza nga mmanyirwa sibulina. Naye omwana baamujolonze ng'asirise. Bwe yalabye nga okujolonga kususse n'agamba taata yasazeewo n'amuyita na taata imagine. Simanyi lwaki abantu b'ekika mulina endowooza nti bwe mba nkola mba nkukolerera kuba oli muganda wange. Mukwano sina kyenkola nga kiriko baganda bange. By'abaana naye muli babbi. Mugobya abaana mu mayumba, mugobya abakazi, omusajja olufa nga bagoba omukazi n'abaana be. Nga batekawo obuwaayiro bba, nga batekawo obuwaayiro si, bannaye muli gabbi bantu mmwe musana kufa nga muwunyera. Bangi abo takyalina bwe basibuka nga ennyumba ya kitaawe ekika baagitunda. Ntwala omukisa kutegeeza gwe omwana ndaba olwaleero ewa kitaawe wabeera ekika kyo weewammwe ddala. Tokkirizanga omuntu okusinikirawo ebinnyombo taata gundi yazimba ewala yazimbirayo baana be si ggwe. Era gwe bw'oligendayo bali kugoba kubanga si wammwe. Oli muganda wa kitaawo naye amaanyi gonna gateeke kitaawe yakola ki? Waba kutta muntu muttirewo bakusibe naye nga ewammwe wa savings. Ntwala omukisa kutegeeza. Kati balanse ne bagamba omwana bw'aba tatuwadde kitiibwa ojja mutwala mu kika gye wamukola ki? Balanse okumanyira omukazi eyakafiirwa bba. Kika ki kyeyagala kyabamutwala. Bannaye Junior olina empiso manja taata. Mama Junior wakuza omwana sikulabanga. Anti nzawo senga. Singa ndi kibuye ng'ekitegeeza wange yakafa sempijja. Singa ndi kibuye nze naawe kati. Ate era nandimaze nenvaayo kuba nyina looya. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Abutelevu nkwaniriza nnyo omulungi atulaba program ebintu bizibu nga bulijjo nze Nassali Delta TV. Olunaku olwaleero mubadde muludde omulabako wano alongo kitone bwe tugenda okuba naye nga ensonga tulese ensonga nga bbiri naye ng'ensonga esooka era eri mu bantu mumwe ya mwana mulenzi Tamale Junior. Tamale Junior akatambi kasaasaanye ebikolwa ebyakoleddwa tusuubira nti buli muntu yakoze ki yabirabye wano ne wano tuyinza okuddiramu oba oli awo neyongera ddala okulaba kiki ekyagenze mu maaso. Sijja kusaba maama owalira omwana omuzukulu mu lujjangu vayo yirira obusa. Kantangazemu Katonda. Vayo yimirira wali. Owulira nga tosobola kuyimirira nga tukola ekiddako. Mukola ekiddako kubanga kama atolwenda asazeewo. Tata yasazeewo. Situgenda kwegayirira. Wulira. Senga. Kakati oli siwa enjula teri mukuzika leka kubikirira mu kakati mama wabana bwali wulira nti ava mu kika oba mu nnyumba y'onu omulyango omugulu olidda neyetonda ekiba kigaanyi agende mutwala omwana wo ojjamu mu kika ekirala nze kyemba nsazeewo nkisalawo nesalewo tikirinako ekika kinene tuli bangi era bw'otategeera ono gwe gwagenda okutegeera agenda kifirani ekyo kasiya mama muleke mama
Mama muleke. naye mu maaso gy'olaga omwana oyo akukoze ki senga kaka okujjako nga olina ekirala olina olujja olulala bw'olumuwamu naye bigenda kujja nga bijulira alwa bive ku oyo nga bijulira kika naye osanze obuzibu natukuza n'ekika kinene mutabani we okitegeera oyo mwana bamukwata hamu namukwata ne Yasini birina ebifaananyi owulira nga byetonda kusaba zino sirowooza lwaki akoze bwati ebigambo byeyogedde abadde mu ntebe yenanga atuddaaki baganda basenga bahaamu oli kino nze yabadde ne senga wa mwanyina wa haamu tatusombowa akasibi akamu kava ku nyumba tetonya omwana gwotatatitaba okana ku mugendo kasaofaayo mwanyina tetoddayo okitegeera bwe tojja kususuka nogenda osule wali kamukuba kuki agezeeko siranje oli muto omwami omwetowaza kitaawe kinamukwatako abambagama yeyogeza katamba tamana ebikolwa bino byakoze yaba tetayagala bulamu ali mu ttaka. Naye nga kyekitwese olwaleero nti singa oba oli awo wabadde ggwe ekintu kino wandibadde okirabye otya ddala kyakoleddwa mazima n'obwenkanya kyabadde kisaanidde oba kyabadde tekisaanidde weewaawo naalo nkusense nnyo okulaba nange bwe ntyo nsanyusa obbalabako abadde Lota TV ennyabo muli mutya eyo tuli bulungi oli otya eyo ndi bulungi nga bwondaba nkulaba bulungi ndi bulungi nnyo obadde awo nga naawe amawulire gakutukako buli kimu ng'okiraba gansanze ku ssimu nadde ndi ku ssimu yange nga ndaba abantu abakulu abafuuse ekyeneena nange nendaba ng'abalala baalaba kyeneena kyekiki omuntu okufuuka ekyeneena yaba atya oyo anti wano mu Buganda tulina ebintu byetukuze nga situbiranyi nga bwogamba nti meeting y'ekika ate ngeri ku TikTok mbadde sikimanyi era eyo famire ya byafaayo nasoose kirabirako eyo famire okay byonna ebyalabiddwa gwe olowooza nga bwogambye nti ekyeneena kati tetumanyi muntu yayise olukiiko olwo oba yabadde kuba mukulu of course era tetumanyi muntu yafunye maanyi gakwata katambyako olukiiko lwali n'ekigendererwa ensonga tulabaddemu amawulire kaakati gwe ng'omuntu agambye nti ekyeneena kyewalabye sooka abantu ababuulire ddala ddala ekikola ekyakoleddwa ongere okukitegeera gwe nga wewabirabye ab'ekika baayise omwana yeetonde omwana n'abamuwuliza era n'agenda akole ki kubanga yadde asobola okugaana kuba omwana muntu mukulu asuka emyaka 18 nze ab'ekika kyaffe bampita nsobola okugaana ne ngamba sijja kujja kubanga si be banzaala era si be banzaala yanzaala yafa era nsobola okugamba nti abampise nkuze tebanjagala tebagala taata wange sijja kugendayo era nesigendayo kubanga taata wange alina ennyumba ye gye yazimba ewaffe nkola ki manyiiyo ab'ekika singa munkwata obubi nga ate munzize nga temumbeereddeewo mu kukula sobola obutajja ekiraga nti yabadde abawadde ekitiibwa yayimuse n'akola ki n'agenda kati bo batawadde lukiiko kitiibwa abamuyise yes naweddeko abantu abagamba nti omwana amaanyi agajjawo agatuulamu bakulu nti engeri gyabadde atudde mu ntebe wali ngolowooza yesenkagale ngolowooza ye nannyini makaago mu kaseera ako wakirabye otya ekyo anti ntwala omukisa okutegeeza buli muzadde ndaba nti complaininga nnyo ku wuwe wakuza buli muzadde alina wakuzaamu abaki abaana be ate abo ab'empisa embi bajja kumenya nnyo singa mbakulekedde nina ddala nga nze ab'empisa embi nze mbeekuliza kyandibadde kyamagezi n'otabalingiriza kubanga si baana bo kitawe yakulaagula entebe y'ensonga lwaki atuula bw'atyo kitegeeza nti singa temwamulumbye mu maka ga kitaawe entebe zaddemu kitaawe eyazigula kakati oyagala tule ng'akoze ati awo waka wabadde waabwe nze obanga bwe bundowoozesa
Simanyi waabwe waka oba babadde balina ku muliraano ne wonna we yabadde oba ewa taata omulala yenna. Asigala alina otutuula nga bw'alina okutuula. Kakati maama olw'okuba onkyazizza ntuule ku buntiiri kubanga nakukyalidde. Otuule bulungi ng'omwana ow'empisa. Azze mu bakola baba batudde bulungi nze omundeka kubeera sisula woosula lwaki ofa nange. Bave ku mwana w'omusajja. And of which omwana ono bazze bamulaba ebbanga lyonna ngeri gye senga abaddewo okugunjula omulimu gwa senga mu kika kugunjula baana. Yaliwa ng'omwana atuula bw'atyo. Kitegeeza tabaddeewo. Tewakola mulimu gwe. Kati muleke kubanga taata we bwe yasobola omuguza bw'atyo bw'atudde. Singa senga waliwo n'ohandolinga omwana wa mwannyoko yanditudde bw'atyo. Kati muveeko. Mu katambi kano omwana okugamba kyalaze nti nno wabaddewo ebyabaddewo before kukwata katambiza ngeri gye nabadde nkalabyemu koze omwana yabadde yimuka yagambye nti taata yasazeewo dda kitegeeza nti wabaddewo ebyabadde bisaliddwawo before nga tebannakwata. Babadde bayise omanyi omuntu omubi nassali mu bulamu bwe simanyi oba olina abaana. Nina abaana naye abaana bo bakuze ng'obategeeza buli mulabewo. Gye mukoma okweka abaana abalabe bammwe basanyalaza emikisa gy'abaana bammwe. Kuba omuntu atakwagala atali kwagala n'abaana be batabaagala aba yeekwenyakwenya aba alimba. Kuba kwerimbalimba. Kati omuntu oyo asobola okukulemererwa gwe omukulu n'abonyaabonya abaana bo mu ngeri y'obbeesembereza n'ababbako empale n'ababbako paadi. Ateekawo ekifaananyi ekiraga mbu nali mpaana mukulu abato sibalinaako buki abaana bo bategeeze buli mulabewo. Bayige okumwewala kuba omuntu omubi abeera mubi gwe obeera maama w'abaana abo. Tebalifunayo maama muki? Maama omubi abadde mubi w'oyo mulabewo ye gwe azaala bali. Kati bayambe bawone ebizibu by'omulabo oyo ayinza obbatuusaako nga tokola ki? Nga toliiwo. Nafunye omukisa nadde ku social media ne mpulira omwami Tamale ng'ayogera bali bamukyaza ku NBS. Tiwaliwo yagamba okungoba mu kika. Bwe mungoba mu kika ndikola ekyembizi. Ekitegeeza abadde n'okugula nakungi mu bafamire ye ne baganda be. Nenfuna omukisa gwa nempulira nnyina ng'ayogera amuzaalira ddala. N'agamba mwanange wandizze n'ondabako. Kubanga bwe naafa baganda bwe bajja kulemesa okunziikako. Ekitegeeza nti Tamala abaddewo ng'ayigginyizibwa abaana ba maama we. Baganda be ddala bwe baatebbe n'alikwata. Abaddewo nga be balabe baakola ki? Kitegeeza tekikwewuunyisa kubanga be balabe b'omwana we. Oba ontegedde? Kubanga mu kika ekiteekawo abantu b'ekika abakulu batuule kugonjoola nsonga. Ne mutuuziza olukiiko lw'ekika muleese kamera ekitegeeza mulina omuvujjirizi gwe mulina okulaga. Twakacunyizza kati twakakubye wano ne tukagoba okitegeera mulina gwe mukolera. Lwaki nkibuuza ti olukiiko lw'ekika lulina kugunjula mwana omwana yayalaze empisa n'ajja mu lukiiko lw'ekika. Osanga kitawe teyandizze. Otegedde bulungi naye olw'okuba mwana yakoze eki? Yazze. N'atakomako ekyo kyokka. N'abeera namuwulize era nze mwebaza empisa zeyayolesezza ne maama we. Kwanza obugumiikiriza nga mmanyirwa sibulina. Oba gwani oba gwani. Nsobola okubeera ewange n'obeera ewuwo. Buli omu n'alekera munne ki? Eddembe lye. Naye omwana baamujolonze ng'asirise. Bwe yalabye nga okujolonga kususse n'agamba taata yasazeewo n'amuyita na taata imagine. Nze wange ewaffe obwatata ntunda butundi. Olina obukolerera. Kwanza yanzala yafa kati bw'okwata obubi nkwano manja kukwata bubi. Kuba ekika baafuuka babbi. Bw'olaba mu meeting ez'ekikansandise okutuula omanya balina ebintu by'omufu bye baagala okukola ki? Okubba. Bale koleeta obuwaayiro. Abaana b'ekintu ino bakebeza. Bantu yabatugambako. Simanyi lwaki abantu b'ekika mulina endowooza nti bwe mba nkola mba nkukolerera kuba oli muganda wange. Mukwano sina kyenkola nga kiriko baganda bange. By'abaana naye muli babbi. Mugobya abaana mu mayumba, mugobya abakazi omusajja olufa nga bagoba omukazi n'abaana be. Nga bateekawo obuwaayiro bba. Nga bateekawo obuwaayiro si. Bannaye muli gabbi bantu mmwe musana kufa nga muwunyera. Abantu b'ekika bantama, abantu b'ekika nabakoowa, nkolagana nabo bakolaganika naki? Sibawa kati awo. Nakoowa. Gwe nno wakoowa. Naye nze kambanyumizeko mukwano gwange. Naye baamutunya ng'afiiriddwa omwami. Munnange omusajja sezaala. Ne bali balamu be nga bajja nga bamugamba twagala ebintu byonna twagala ebyapa byonna. Okitegedde mubyagalanga baani? Omukazi n'abagamba mubyagalanga baani? Mubyagalanga abaddewo nga mwali musaaba nabibawo kye balese emabega.
Wabula todda mu kisengo manyi kye yabugamba yagamba mupicha esezaalo oyo mupicha balamu bange bonna abasajja mbalaga omugenzi kyandekedde basanga yeyambudde wanje ate mpagira oyo omwana n'abalaga ensujju yayinamu abaana kasitoola beegyo emiziina egyeyita egyekika banansonyiwa naye nze nabataawa kasitoola banga batandise okwetola olukungukungu manya banoonya byakubba ku mufu yagamba nakuwaza abaana bangi bali mu Kampala muno batayo nga kitaabwe yali mugaga yalina amayumba emakindye ngatundawo abaana boolaba bonna abalemeddwa obulamu mulimu omukono gwa famire yaabwe bangi abo takyalina we basibuka nga ennyumba ya kitaawe ekika bagitunda ntwala omukisa kutegeeza gwe omwana ndaba olwaleero ewa kitaawe wabeera ekikakyo weewammwe eddala tokkirizanga omuntu okusinikirawo ebinnyombu taata gundi yazimba ewala yazimbirayo baana be si ggwe era gwe bw'oligendayo bali kugoba kubanga si wammwe oli muganda wa kitaawo naye amaanyi gonna gateeke kitaawe yakola ki woba kutta muntu muttirewo bakusibe naye nga ewammwe wa savings kirungi n'abadde abbawo bawamuse kati genda bakusibe bulungi ng'oli mumativu nti woliviire luzire ewammwe olisanga wakola ki muleme kuwa abantu bakikayo begulumiza kubba bintu mu lujjudde bakalu nnyo gwemejja omwana wamu n'ometa mumunenya n'oleeta kamera nabo balina abaana abaana nga tebabatimbye mu kamera ab'empisa n'oleeta kamera ono bw'avuma ono bw'akola bw'ati n'ovuma omwana wa munno nga nennyina atuddeawo mbw ekisiraani ekyo waakakirya oyo omukazi yakoze bubi baneezoya mukazi ono mukyalo omulala yabadde yeeyita simanyi Nalukwago yegenze n'agamba nti ng'alaga nti Joni oba oli ovuma okyenda okuvuma atate nze Nalukwago nvuma nnyo kyanaze kati obuvumi oba buli kimu omwana kyayogera bwa famire kati noonenya otya omwana ate tolaba nti avuma nnyo ate ku guno omulembe ffe tukuba nnyo tolaba nti bavuma ate ffe tukuba nnyo senga Nalukwago yanneewuunyisiza nnyo buli kika nno ntwala omukisa kutegeeza buli kika basenga abo batategerekeka mulungi mwebali ne waffe muyinayo taata wange yafa n'agamba nti amuwadde ennyumba ye abo basenga modula batategerekekamu naye buli kika mwebali naye ekibavumula kumuyimiriramu bw'ogonda n'empale gyeyambadde agikwambula ekyewuunyisa omugenzi abaddewo nga tatulagaako ku bannyina gwe abalabako ng'ali nabo wali ekifaananyi kimu ng'ali nabo temuna kye mutugamba kati nga yali abamanyi yafa gwe mwali mumanyi yali gwe bakuzaala naye jinya temwena bwe mumuyita mukwano oluwadde nemwegaana oli mutuufu kubanga muganda wa kitaawo olaba naye mwalema okulima akambugu onaakalima ne gwe yaleka azadde kisoboka omwana ogino yabadde akera ku makya n'agamba naye taamala onjagaza ki ng'akigamba kitaawe ate gwe kati gwe oyagala akufukaamirire atambuze n'amavkitaawe babadde bakubafuna obutakkaanya mu midiya nno si waka mu nju taamala envaako taamala enze neesonyiwa ko kitaawe ekyana kyo sibakimpa omwana oyo sinze muzaala enkeera omwana wange tanabba ku ssente nja kukubira nkutire ku mwana wange kaalina n'ennaku mukwano gwe yafa tabadde kitaawe kyokka abadde best friend we muvubuka munne gwe abadde asaaga naye kati gwe olw'okuba gwe mukulu we ovuddeyo mbu kubanga Joni ajja kuwanya ekitiibwa nze bakulu bange abateewa kitiibwa mbakubira ddala bakyalirako munnange ne babankubira ne neebaka kalayo nekolya ne mugaa kojja munkwatire n'akwata amagulu nenfuna embooko kummanyiira in general tukitwale nti omwana babadde bamugoba mu kika nga balina obukakafu ekika kye bakijjawa tebamugobamu ekika ky'enkima enkima bisolo bya nsi eno gye tuli mu Uganda tejja birinako copyright eyamuteeka mu kika ky'enkima yabadde mwami Tamale yafa ekitegeeza tebalina kika kye bamugobamu tebakiinaako luyinza wabula bamugoba mu nnyumba zaabwe ontegedde obuyinza bwe bayina nze omwami omu kubankuza okundabirira nkule bamwita DJ Kikofira Kawuki yeddira nkima kati gino bamugeye mu kika ky'enkima kyawa Oluganda otegedde wetegeeza nti enkima ya buli muntu wabula gwe osobola okunyiga n'ongoba mu lujjaalu naye ate bona gye otange n'onvumirawo nja kukuba watatawo ebyamuganda wala tujja birabira walala si wano ebintu bino bikugoba abantu mu kika kubanga nange nabadde awo ne niŋŋamba naye bano buyinza babujjawa kwagala kubba bintu kyokka ng'osobola okwesanga nti no ne mubasenga abo nga mulimu n'essenga atali wa kika ekyo ntwala omukisa kutegeeza kati bananse ne bagamba omwana bw'aba tatuwadde kitiibwa ojja mutwala mu kika gye wamukola ki
Balamisa okumanyira omukazi eyakafiirwa bba. Kikaaki kyeyagala kyabamutwala nga tamala avudde takibanja. And then lwaki abantu simanyi kati baagala kumukebeza musaayi. Kyembuuza nti babadde na Will nti Will yavaayo omusajja n'agamba nti abaana bange bendese ono taliimu. Tamala buyomba n'omwana we. Kyanaggwe okufuna yali nsobi baakumpa buwi naye bwe baayogera ku mwana we nga mulwadde imagine. Amafamwe ne gagamba nti yabbye sente z'omulwadde. Yeewaliriza mu bulwadde bwali bumuluma ennyo afe nga akiyaliza erinnya ly'omwana we. Ekitegeeza oyo omwana we nnyo n'okusinga abalala. Oyo mwana we nnyo emirundi egisinga gyonna. Kubanga yasobola okwewaliza n'agamba omwana wange tannabba ku ssente olw'okwamulayo omwana wange yaguze emmotoka empya kati ebaluma. Oyo mwana we gwe yafa alwanirira mwabalala mwe mumanyi. Tewali abagoba mubeere mu nnamba zammwe. Naye olw'okuba nti Junior omukyala amuzaala nnamba ndala. Kati eyo empalane ebaddewo mu famire. Kuba abantu abakulu kirabika mwami Tamale yafa n'amala mu ddwaliro olunaku n'asula ne Zana ng'abaana becenga tebagenzeeyo. Kikulaga ki nga kitaawo ye yafudde. Gwe kisiige ekifaananyi. Kiraba. Kitegeeza nti wabaddewo obukugu waliwo ekintu ekiri diipa. Of course nga families endala zonna nga bwe zibeera. Waliwo ate ekiyitirira. Waliwo ekisuka ku families endala. Waliwo obujja bwa maama ono yajja n'atuyiikiriza. Ne wajja babawo n'obujja obulala ye mwana ali mu mawulire. Okimanyi nti ye mwana wa Tamale gwe twali tumanyi. Wadde n'omulala gw'omanyi. Zera nali mmanyi ye mwana wa Tamale omukulu. Nga nze bwe ndowooza. Nga bato bamanyi. Nga sibamanyi. Nga ndowooza ensonga ki yasimya amulete mu maki? Mu mawulire. Ndwala omukisa bategeeza nti famire ezirina obutakkaanya yammwe si yeesoose. Abeewaffe tulina bungi nnyo n'omunne ssenga wange namukuba y'emirembe gye nnina. Yali akoze eki? Kubba nnyumba ya tata wange mbwagimuwadde mu nnaku 2 nga yaakafa. Ne mugamba nja kukuba ne mbweseke. Nate nga yali mubbi nnyo. Kati twala omukisa kutegeeza nti abo basenga bisiraani ebitambula. Abaana bafiiddwe obufumula bisiraani bye bayita basenga. Omuntu alina senga omulungi sabira nnyo Mukama amukuwangaalize. Twafuna bikolimo. Mwalaba. Twafuna bikolimo. Senga yalwana ennyo amaka gakuleme. Senga yagenda n'akunamira amalalo ga kitaawo. Senga gwe bagamba nti senga yaze n'asima ku mayala emitwetwe. Gwe bagamba senga yaze n'asima mu mbirizi. Kakati senga yaze n'asimbawo obuyumba obutono. Bannange nze mwayiikiriza. Bajogera ko senga nsobola n'okukeesa. Kati abasinga twafuna bikolimo. Abaana bangi embaga zifa mulekerawo n'okuwa basenga okufumba empombo z'abasajja. Nje nagaana kuba meeting abako balekerawo okulya ku buko. Bajja nga beefumbidde? Olunaku aluweeyo bamuwenga ebyokulya mu mmotoka. Ekyo kiyinza okukola. Bano abalala bali anti amaka gafa nnyo nze mbeera nasali mu misango gy'amaka. Amaka gafa nnyo nga bakava mu mikolo. Naye nga basenga bwe bateeka eddagala mu mmere imagine. Bwe bateekamu omutaama ataamuuke. Kibeera mu kyoto wali. N'alyoka amuyoola ebigere mwami goze okukyaza. Ajjamu engatto ne waliwo ayolawo ettaka. Imagine. Ate mulekerawo okuzanyisa eddogo gye riri. Temunnafuna basawo bakola. Naye abantu babaloze wano enkya n'eggulo. Nze buli kanaku nsiiba ku miti ya Naloodi kutwala bakazi bafumba. Ku basawo. Kansirike n'omusawo wange ajja kunyiga ko tayagala mukubira kalamba. Owaye twansinga ate okuloga. Ndi mu kibuuzi. Kamba senga wange singa teyanzira dda. Ate abalogo twaguddeko. Nze ndi mulogo nwalinga sikyegaana. Kubanga na famira. Tegabye waffe binkulembera. Mwe. Nasali nendalo. Senga wange yasimanga amala. Tubye gamba lyayita ebyali mu bulamu bwange. Nensanga ngazindyewo obusiisiro obutono. Omupaka sinakubira essimu kubanze bad chance banzaala nzekka. Sina muganda gwe nja kubira nti genda y'olabe. Nosanga nga yasimye mu mbirizi mpaka nawalirizibwa okuzimbako ku tata wange ennyumba. Ne mmuteekako n'ekkufulu. Basimasima osanga bataddeyo pusi. Nze wose bamuteekako pusi. Okitegeera? Yazima eno mitwetwe. Ndabye basenga obusolosolo bwe beekola. Kale nnakoowa abantu be bayita basenga ab'emitima emibi mukwano. N'oyimira mu maaso g'omwana ey'akaziika kitaawe n'ogamba kitaawo ku bikolobero by'akoze. Abaali tayagala kali mu ttaka. Imagine ng'olinga eyamusse. Ng'ate nga nawe ogenda kugenda mu ttaka. Ng'olinga eyamusse. That was painful. Bannaye Junior olina empiso manja taata. Maama Junior wakuza omwana sikulabanga. Anti nze awo senga. Nakubye dda. Singa ndi kibuye ng'ekitagabata wange yakafa sempijja. Singa ndi kibuye nze naawe kati. Ate era nandimaze nenvaayo kuba nyina looya. Naye senga yandimbuulidde
lwaki yewera kufa kwa taata wange kikyakumanyiko okitegeera bino yandibadde akinyinyonyola ekyo naye kyasize okunkwata nengamba oyimidde maaso g'omukazi omukulu eyakafiirwa bbaawe nawo ng'obuuka bundi bulala eyakafiirwa bbaawe oyita omwana w'ekisiraani kisiraani gwe genda ozunge n'ensi mwabadde walungi omugole gye yabadde kitaawe si ye yazimbayo naye tageza nakkiriza izo meeting ekyengera mu maka ga kitaawe kubanga weewaabwe awala si waabwe walira wa bannannyinibo togeza nokkiriza meeting ez'ekifo ewammwe ekyengera ate kuuma nnyo maama oba onalagajjalira mama bagenda mufulumya enju n'ennyumba bagitunde bagenda mutyebekako buli misango bamugabe n'abaana abo siyasirawo ekituuka waatuyite okitegedde bw'otaabe musajja mmeketi abo ab'ekikafe twamala beeyambulira mukwano twamala bamukwega mu bulago awo sisangayakulabidde dda mukwano nze boolaba wano sikuzidde wa kika n'ogu batamwe powerful woman ate ye mwana mulenzi asobola naye kutandika ekika nze nafuna ekika nafumbirwa ngenzaala n'abaana kati nkyazaala ate tata wange ewaffe nnyinawo abo balala simasaba okumanya byabwe nyende batata bange benkolagana nabo abankutte ng'omwana olwokuba nti sinatandikawo ekika kyabwe saagala kwesiba kube saatandikawo benkolagana nabo kankolagana nabo gwatanjagala sikwagala period tomanyiira butereevu yenakowa abantu b'ekika bwatyo ensonga bwazirabye nze nno nange sale nnyo omuntu faani nnyo owa Junior naye bubbi ate bugenda mu maaso kyabadde kibi nnyo abantu waliwo abasasula batobole omwana w'omusajja n'emagombe yeebakeyo bubi atalina saponsa meeting y'ekikajje wali olabye ge temulina yeewammwe kamera mutwalayo mmeka mulage nti nassali olutwale tumucunya sibuze senga wange yagamba nga tata wange bamaze omuziika muleete embooko oyo omwana tanza tuyisa mu maaso ne mugamba gwe embooko ng'ogireeterani ne mugamba tata wange afudde ampita nnyina kati gwe oyinza okunkuba gwe stupid ne mugamba nja kukukkuba ate nkusibe era singa yagigalula nandigimuddiza bemutyo bwe mutulaba ne mugamba nti omwana talina mpisa naye ng'abantu batuyisizaamu bintu bizibu nnyo bikambwe nnyo kale atugeregendako mukuumulamu bwe tudda nno tugenda ate okuleetera era emboozi emu okwegamba eyo nayo ndowooza yalabise nnyo ndowooza ku mikutu egy'enjawulo omwami nga yakamala okukola emikolo gye omukyala asula mu legingi in brief kale kati omulemu tavaako Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima